enkya abasajja bano bajja kuba bamuwenya. So pressure eri bulungi, kontrolize bulungi ku ddagala kirungi, omukka gwossa kumala bulungi, ekyuma kidetectinze bulungi, n'omutima emiriro gye gukuba yeeyo wagenda okukubiramu. A medical team from Bombo Military Hospital has come on ground, that's at the home of Mr. Chiwarama, for purpose of reviewing his condition, having been discharged a week ago. About 3 weeks ago, he was admitted at our military hospital in quite a critical condition, but we thank God he recovered, and the team thought it wise that they come right home to visit him and see his condition, other than making him again move up and down. Considering the initial condition which he was brought in, it was wise that the team comes right at home to review his condition. Almost past 12. I was not myself, so I resurrected within a day or two. But I woke up with the doctors surrounding me, machines surrounding me, and the ICU treatment is not an ordinary treatment. So I was really there, and within 3 days I had fully recovered, just to continue with the treatment. But the treatment in a military camp, I wouldn't have guessed at all until I got there that they are human beings like us. They are professionals at the highest level, and they are ever there when you need them. You call doctor, doctor, they are there. You explain what you feel, you explain what you want, and in most cases they change to what you want. There are other treatments that may not rhyme well with your body, or your body may have develop certain ailments as you go for treatment. But they are there always in time to listen to you, to get an understanding of your feelings. Eventually, by the time they ask you to leave ICU, you are perfectly well. For example, for me, I've not had any other ailment since I came home. So and they always have PR, public relationship. I never knew until I got into this situation that the army really is ours and we relate in all many things. So that's how they even came to my house to check on how I'm progressing. I'm progressing very well, except for the weakness. There's no further treatment recommended because I feel so well, and I think if we can overcome this problem of weakness, I'll be fine. The relationship between
the army and the civilians should really be continued and enhanced. The civilians must know that these army men are real brothers because they come from our families. We come from the same families. We eat the same food. We go to the same schools. Except that these people get devoted and they wanted to serve us in different capacity. Their role is very important. So the army is deeply appreciated because they do their job even without knowing which village you come from. To them, they are professionals looking at your health and your body. And once they get the ailment properly, you are treated, and in a few days you are out of trouble. So that's how I came out of the hospital, really appreciating. When you are under their care, you appreciate that an army can handle civilian just like you would go. I don't know. Could I compare it to Mulago Hospital? Their services could even be beyond the Mulago Hospital. They are professionals. Forget about the uniforms. They are professionals who handle you medically and professionally. And there's no, you can't even know that someone handling you is a soldier. Until later, when you are getting out of the facility, that's when you get to know that the people who were handling you were actually soldiers. Amanya gange nze Nkonge Moses Kibalama, natwalibwa mu ddwaliro Ebombo nga simanyi kuba era saamanya. Olumbe lwanvumbagira wano nengenda ndowooza abazungu kye batakoma ne simanya gyendi naku bbiri. Naye ennaku bbiri ngenda okuzuukuka baŋŋamba nti oli mu ddwaliro ly'amagye Ebombo. Nali sina kyakola, nakkiriza bukkiriza nga sikyajjuukira nabyabaddewo in the last 2-3 days. Naye abasawo be nasanga Ebombo baali bakyewuunyo nnyo. Bw'obalaba basawo bakugu, naye okimanya oluvannyuma nti abakujjanjabye babadde b'amagye. Ab'amagye abayigiriza obulungi, abamanyi obulamu bw'omuntu, babukwata obulamu obwo obwavudde mu mbeera ne babuzza mu mbeera. Kuba ogenda mu ddwaliro ng'eryo nga tomanyi ky'olwadde, nga tosobola kumanya gy'oli, kaakati ekyo kibeera kizibu ky'amaanyi nnyo. Naye abasajja bano baatukwatako ku kitanda okwo, bakkanika n'oddawo. Era nze abasawo abankanika okutuuka mu mbeera ennungi eno gye ndimu baali bajaasi. Nakimanya luvannyuma nti bajaasi, naye bakola omulimu gwabwe nga bwe bagusoma, nga Dokita Omulaye n'obweru lwe yandikutte. Naye ate bano balimu ekyenjawulo nti n'ebyuma ebikola ng'oli mu ICU yaabwe byuma bya mulembe. Ebintu ebikozesebwa mu ddwaliro
bya mulembe nnyo 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 nnyo. Abasawo bano balinamu obuntu, bakwatanga muntu. Temulowooza nti abasawo si bantu nga ffe, bakwatanga omuntu okujjanjaba, okubudaabuda okutuuka lw'osobola okukola ki, okuva mu mbeera embi. Yanzi kyatwalira kuba obulwadde bwali bw'amaanyi, kyatwalira wiiki namba okudda mu mbeera yange ey'obuntu, naye ate nga balina okusigala nga bandabirira. Nasiima nnyo abasawo abo bali mu yunifoomu. Ffe tulowooza kulengera abajaasi, omujaasi wuuyo, omujaasi wuuyo. Abajaasi bano batendeke, abajaasi bano bamanyi bingi ebikwata ku muntu n'obulamu bwe. So kyali kya ssanyu nnyo nti banzijanjaba mu amebalakisi eyo, era netuuka okuvayo nenzira waka. Ate ne babamu enkola ennungi ddala nti bajja bakulambule okumanya mbeera ki omulwadde waabwe gye yagenderamu era ali atya. Nasiima nnyo amagye gaffe gankwata bulungi, ganzijanjaba bulungi, era mu butuufu sina complaint yonna. Nandibasabye mpozi Katonda abawe obuwangazi n'okubongerayo mu maaso okukola emirimu gyammwe, si kunze nzekka n'abalala, musobole okubayamba ng'eggwanga lyaffe ligende mu maaso. Nze Simbwa Paul Kagombe nga ndi mutabani wa Mwami Moses Nkonge Kibalama. Mwami Moses Nkonge Kibalama actually kimpe essanyu nti nze omu ku bantu abamubaddeko okumpi, nti era bwe yafuna obulwadde obwamusuula wansi nasalawo ne mutwala mu ddwaliro ery'abasirikale Bombo. Ne tutuukayo abasirikale ne batwaniriza bulungi, muzeeyi ne bamukebera, ne kizuulibwa nti yalina ekirwadde ekitawaanyizza ensi yonna olwali ekya COVID-19. Ngera buli alwala obulwadde buno almost abantu bagamba nti alina kufa bufi. Naye twebaza nnyo ttiimu ya Bombo Hospital n'abasawo abakugu be twasangayo nti baatukwata bulungi, muzeeyi ne bamuwa buli kimu kyonna kye yali yeetaaga. Yabeera mu ICU okumala ennaku 14, tetulina kye twasasula kyonna. Buli kyonna kye twali twetaaga okuba nti obulamu bwe bukomezebwawo kyali mu mikono gy'abasawo n'administration y'eddwaliro. Era tubeebaza nti bakola omulimu gw'amaanyi, kubanga muzeeyi olwaleero ali waka bamusiibula, ali bulungi okuleka nti amaanyi, ate ng'engeri gye yali nti almost yali takyategeera biri ku nsi. Ebbanga lye yamala mu bulwadde lyali ddene, kati kitegeeza nti era recovery process nayo amaanyi gajja kubanga gakomawo mpola mpola. Kirungi nti abasawo bamukebedde, talina kimuluma, ate naye agamba talina wamuluma. Twagala okwebaza abasawo ate n'okukubira Abannayuganda omulanga nti abantu twetegerezenga nnyo ebintu bye tusoma, ebintu bye tuwulira ku mikwano gyaffe. Toyogera kintu nga totuuseyo, kubanga ffe tuli bujulizi obw'enkukunala nti twaliyo mu ddwaliro, buli kimu kyonna kyonna ekyakolebwa twakiraba, obulamu bwali buweddewo, naye olwaliro obulamu bwe buli. So twebaza eb'eddwaliro, ne twebaza abasawo olw'obukugu bwe balina n'obuntu bulamu, kubanga beewaayo okulaba nti bajjanja Abannayuganda, security nayo bagikuuma. Kale tweyanzeege, tubeebaliza ddala. Mukama yayinza okubawa kye basinga okwetaaga, kuba ffe tetukirina. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes, my name is Simbwa Paul Kagombe, who happens to be a son to Mr. Nkonge Moses Kibalama, and actually the very person who decided to take him to Bombo Military Barracks after having understood the abilities that are in the hospital. We were received so well. Treatment was received. We want to appreciate the doctors and the administration of the hospital for the tremendous work that they did, because it wasn't very easy to resuscitate Mzee's life. But they gave us everything that was required for him to get healed. Understand the doctors diagnosed him when they took off the tests. He was found to be COVID positive.
which is so scaring these days. And very many people have lost life. But we want to thank the hospital and the management, the doctors most especially, Dr. Nangamba, who heads the team, and Dr. Bakabulindi, because they stood with us. They made everything sure that Mzee recovers. Institutions, but we want to commend the institution called the Bombo Military Barracks for the tremendous work, the professionalism exhibited, and all the things that they did to make sure that Mzee's life comes back. We want to commend them still because the team visited him to follow up on how he is recovering without us even putting them on pressure, without us calling them, which really depicts a lot of professionalism in the way these people handle their business.